kano kayimbye nkajja ku mutima nange ne oluyimba luno lw'owulira lwayimbibwa Jerison Wabuyi eyeegulidde erinnya nga Gravity Omutujju era luno lwetobeseemu obubaka bungi obuzzaamu omuntu essuubi mu kusoomoozebwa okuyitwamu mu bulamu obwa bulijjo. Gravity Omutujju yazaalibwa mu mwaka gwa 1993 mu bitundu by'e Nnakulabye wano mu Kampala. Yazaalibwa omwami amanyiddwa nga Michael Gesa ne mukyala we Jane Kajoyina. Yatandika okusoma kwe ku ssomero lya Nnakulabye Junior School ng'atuuse ku mutendera ogwa secondary yeeyunga ku Odi Kampala Senior Secondary School. Emmandwa y'okuyimba emutemba ali mu luwummula lw'ekibiina ekya siniya ey'okuna bwe yatandika okusisinkana abantu ab'enjawulo mu kisaawe kino. Omwali producer Didi asangibwa mu bitundu by'e Makindye eyali yeegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Bonfire. Gravity Omutujju afulumya oluyimba lw'olusooka mu mwaka gw'2013 olumanyiddwa nga Joanita ng'era mu mwaka gwe gumu yakuba n'akayimba akamanyiddwa nga Malangajja. Ono azze akuba ennyimba eziwerako omwali n'omusomesa nga luno lumufuukidde ettabi kwalandukidde okutuuka ku kkula lyaliko ensangi zino. Mpaawo kirungi kyatafunye mu kisaawe ky'okuyimba ng'oggyeko okugenda okuyimbira wabweru w'eggwanga. Ono aliko n'awaadi ez'enjawulo z'awangudde. Buzz Tens Awards bano bamuwa awaadi ya Breakthrough Artist of the Year omwaka ogw'2013. Gravity Omutujju aba Hip Hop Music Awards bano bamuwa awaadi ya Best Hip Hop Song era mu mwaka gw'2013. Ono yajja yeeriisa enkuuli era bwe gwali ne mu mwaka gw'2019 MTN Hip Hop Awards bamuwa awaadi ya Best Rap Central. Omukulu ono azze afunye amakulu agatagambika afunye ssente empitirivu omuli n'okugula emmotoka ez'ebbeeyi ne goloofa w'enju gw'alina. Ono musajja wa ddembe era bw'omusanga awujjaddeko oyinza okumulinnyako ne weeyongerayo wabula ono katulako ebisebuka kubanga nga tonnamuggyako munoko gwonna awo tomuggyaamu kigambo kye. Ono amanyiddwa ennyo ng'omusajja amalira obudde bwe mu bitundu ewali ekisaawe ky'omupiira kubanga n'omupiira agamba nti tayinza kugubuusa maaso mu bulamu bwe. Wabula era ayogerwako bingi kubanga ne mu kaseera ng'eggwanga liggiddwa ku muggalo y'omu ku bayimbi abasabula bannayuganda eŋŋoma obutabaweeza. Ebyo bye byafaayo by'omuyimbi Gravity Omutujju. Mbadde omuweerezaawo Jammy Radio Uganda nga nfundikira nkujjukiza okunfolowinga ku mitimbagano egy'enjawulo okuli YouTube, Bepo ne Facebook.